Sinzira okubeera nga te mugoberera mwasuza omutya musibya omutya buli omu kyasinzira okubeera nga te agoberera. Welcome yet to another edition of Fahad Pro UG. Nyogera okubeera nga te mbabuuzaako mwabaka twegattako mulinyo ddala okubeera nga te mutwegasseko wano tubeerawo n'amawulire nga bwegatambula mu nsonda z'eggwanga yonna ne bweru w'eggwanga yonna era nga watali kutwala budde bonna bonna kambeera ndowooza nsimbula ne vidiyo. Kakati waliwo ebigenda mu maaso ku social media era nga bikwatagana ku kabaka wa Buganda, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Abantu ab'enjawulo boogera ku social media, kabaka aliwa, kabaka biki. Appearance ye yasembayo okubeera nga erabika teyali ya mulembe nnyo era nga gye buvuddeko awo ndowooza gaali mazaalibwa ge. Yali birthday run. Charles Peter Mayiga Katikkiro yavaayo n'ategeeza abantu n'agamba nti amunaye kabaka tagenda kusobola kubeera nga alabikako olw'ensonga ali mu bujjanjabi obw'enjawulo mu ggwanga ly'e German. Kakati nomunnaye nsobodde okubeera nga nkufunira akatambi kabaka ng'asiibula abantu be, kabaka ng'asiibula Obuganda era ng'eno yali last appearance. Yeno appearance ye yasemberayo ddala era nga yali ayambadde ekyambalo kye eky'ekitiibwa eky'obwakabaka kyonna kyonna nga bw'ogenda okubeera nga te obiraba awo. Yasiibula abantu nga embeera eraga si ya mulembe, engeri gy'atambulamu byonna byonna ogenda kubeera nga te obiraba. Kugamba yali talina bulungi maanyi, kyentegeeza nga talina bulungi maanyi nga kiraga nti waliwo ekitali kituufu oba embeera y'obulwadde nga emutwalaganya mpolampola here and there. So akatambi ako sobodde okubeera nga kakufunira era nga ngenda kubeera nga kuteerawo awo. Comment section always ebeera open, olina eddembe okubeera nga toteekawo gwe kyowulira kyolowooza naawe obeere nga ate ogattako endowooza yo wansi awo. Ate akatambi ako naaba kakugiddeko nina ne videos endala nnyingi nnyo era still mu video eno so kyogenda okubeera nga okola likinga sharingirako abalala eyo ate nabo basobola okubeera nga te batwegattako. Fahad Pro UG komuli kamatse utami muno ate nkumona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Ekindeese wano olwaleero kubategeeza nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi. Nayogedde n'Omuteregga nga musanyufu tusobola okuwangula olutabaalo lw'okugoba Mukenenya nga tuluubirira obuwanguzi. Ababaka b'olukiiko ab'ekitiibwa tubasaba mulindeko musigaleko emabega. Tweyanziza nnyo, tweyanze ayi Ssaabasajja Kabaka, tweyanze nnyo Omuteregga, tweyanze nnyo, tweyanze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ababaka b'olukiiko ab'ekitiibwa tubasaba mulindeko musigaleko emabega. Tweyanziza nnyo, tweyanze ayi Ssaabasajja Kabaka, tweyanze nnyo Omuteregga, tweyanze nnyo, tweyanze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tweyanze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tweyanze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe nnaakaaba mujja gamba kaduuka amaziga mangi. Bwe nnaasigala nga ndi mukkakkamu mujja gamba ate tasanyusa oba be baana mmwe. Fibi nkuyise emirundi emeka mwana wange. Fibi kunze oli mwana, nze ndi mukazi mukulu. Fibi byonna by'oyitamu teri atayagala biyitamu. Byonna by'oli teri atayagala kubibeera. Naye nga bw'otumanyi Mukama yatukola n'obujja era Katonda akimanyi obujja kya butonde. Abantu balina obujja gy'oli. Muganda wange teri atayagala kusamba lugoye, teri atayagala kusula musajja kumuteeka mu maaso g'abazadde. Mama kulika
kulikayo kamama naffe ku myaka 4 tulina essuubi n'ab'emyaka 5 mubeere n'essuubi kasito onoomala okutegeera ky'oyagala bakyala bannange n'ogamba nti bannange omusajja owange ali kikabwe ekiti Katonda mugulu tugenda kufumba n'emikolo tugenda kugirabako bwe tutaave mu bino obusimanyi njagala omusajja alina mmotoka alina ki n'osaba Katonda akuleetere olubiriizi lwo akuleetere olubiriizi nyabula baana mmwe tezenkanankana ojja kufumbirwa omusajja mubeere mu muzigo mbeere basanyufu ojja kufumbirwa omusajja Katonda wanaaba akusaasidde omusange mu makaage mubeere basanyufu olubiriizi lwakusabirira olubiriizi lwakwagaliza olubiriizi teruli mu kwegeraageranya na mulala bannange Phoebe alina olubiriizi lwe mama twazaalibwa kwogera congratulations okuba akalulu twazaalibwa congratulating ansi I tap into your blessings once again. I tap into your blessings, Phoebe, once again. I'm next. Mbwe nyumba Phoebe gye yakoleddeko okwanjula ya chairman w'oku kyalo. Naye gwe bino ebikazi birogo. Ebikazi by'oku app kuno birogo. Big Voice ne kinneekyo we bageya Phoebe buli ssaawa. Muli birogo. Okwanjula kwa munnamwe tekunnaggwa mwatandise dda mukoze live. Muli eri mugamba ng'ennyumba ya tata wa Phoebe we mwagiraba nga atudde kabalaza tefaanana bwetyo. Lwaki temwagalisa? Mukimanye nga mmwe mugenda kukadiira ku nzija z'ewammwe nga tebazze na kubanjula yadde okukyalayo tebajja kukyalayo lwa mitima gyammwe emibi egyekko. Naye bino ebikazi bikulu birina n'abaana birina n'ebyoya yaye biri ku munnaabwe mubikoledde live bimugamba nga bw'atakoledde ku nyumba yewaabwe ne kibaaki. Tulabye emikolo mingi ennaku zino abantu emikolo tebakyagiteeka waabwe wabeera awabi bagiteeka ku naiba n'oba ng'akoledde ku naiba azilongaza omukolo gunyumye muve ku bantu bikazi mmwe. Nkugambye Phoebe n'Enzola tebajja kuwangaala ekyo kijja kunze mbuza lwaki tulakalira malokuwa ensonga lwaki tebajja kuwangaala ate nze nabirabirawo dda jukira nze nengerera wala ate njogera mazima gokka sirimba oba nkyawa nonkyawa oba njagala nonjagala sirina buzibu okitegeera. Number 1 njagala weetegereza ensonga z'aba Phoebe bano okuva lwe beeraba ne bejjayo mu kamera ebintu byabwe bya sipiidi mwana gwe ebintu byabwe bya sipiidi basooka ne beetwala mu chaachi awo tugamba babasabyeko bonna oba kiki bavudde mu chaachi meeting simanya kati kukyala kati baabo kwanjula sipiidi balinga balina gye balaga and remember omuzungu yagamba is a come is a go and ekijja amangu mama omukazi avuze sipiidi omusajja ate nyongera okujjukiza Phoebe si ye yayanjudde oli omulenzi Nzora ye yayanjudde Phoebe lwansonga Nzora bawasa muwase ogwo omukolo tekuliko yadde ekikumi kya Nzora ne Phoebe yennyini olaba naye yennyini alinga ayinaayinamu obusente bwajja ku TV gyakolerako era olaba bwakubaatiza bubaatiza okitegeera olaba nti tenti byonna bamuwadde byabwerere service provider b'emmere babwerere omuyimbi wabwerere yazze ba tiktok tebabawadde yadde transport yadde facilitation. Oh my god banange nze kino sikirabangako ng'ovaayo ntendera omukolo gwa Phoebe sebo nga mujja ne mu inbox yange ne mu comment section oli mulogo simanyanga ennugulu kubanga tebakuyisa. Wait a minute obadde okimanyi nti naye emmere ennyininyini gye bafumbye tebyawoomye ebintu tebyawoomye bannange mmere teyawoomye emmere yabadde yakulwanira nga omanyi ebyobwerere we bibeera. Nze owembeera sigenze ku mukulu nsooka nenoonyereza olugambo olutuufu diko bangambye yabadde on point awo yafunyewo credit make up on point yafunyewo credit engoye za Glosity Saloon bannange zabadde on point aba Glosity Saloon bamukozeko bulungi nnyo make up ne bamuwa bulungi wigs ennungi aba Glosity bannange mwebale nnyo mwebale ddala mwakikoze awo wonna siime naye ensonga z'emmere
emmere eswaza omukolo emmere yekola omukolo bannange ekintu ekyo temukibuusa mu maaso ate naawe yagambye musimaya nanyiza sisobola kunyiiga lwansonga emmere zebagabagaba ku mikolo nze neefumbira emmere tamanyina ya Serena etamanyina ya Sheraton nenjirya nembwebwena nenzikuta bulungi nnyo nga nnyonjo emmere y'okukwanjula gwogimanyi emmere yeje emikolo kwanjula simaya ku kyalo ogimanyi omanyi okwetala okubeera mu kiyungu omanyi be bateekamu mpombo omanyi be bayiwa mu supu w'abana abazze muleme kwegomba bagole bano omanyi ebintu bye basalirasaliramu walonda mikolo emeka gye walondabeko nga ŋŋendako nze Sefuko nga ndi mmere okukyennalaba tonyumiza mandazi ndina happy okubanga emikolo egyo gyatuusewo nga sina na kyemmanyi kubanga bandineesibyeko okujja ate nenzikomekereza nga nkemeddwa nga ndidde ku mmere yaabwe ate kyesitera kukola kubanga nze siryakuzibwa sirya mukyalo newenva waka siryalyalyalya naddala ebyo simanyanga emmere y'emikolo simanya emmere y'okufa simanyanga emmere ebyo gye bakuweera n'obutwa abantu nga bagaba obutwa akulaba nga wamukolera vidiyo nalaba nga ozze ku mukolo gwe nakikutuusa akoleko oti mugamba nti mulokole mukwano balokole ate beba kansirika ekyo nyinza okyogera ne mugamba nalombye abalokole naye nga ate abalokole bangi ababi n'abalungi era osanga oli nga okulokoka aba yasooka kuzza misango bikolobero nayonona nawulira nga yemaze eggoga nalyoka alokoka wikizoke naye nze Dr. Sefuko temuddamu kunteramu meseji ezimbonnanyiize tebampise bwe babeera ku mikolo gyabwe nze kati Sefuko nyigira omukolo ogutali gwange nfuniremu bagenda zaala baana baabwe bagenda sula babiri beewoomerwe beegire kati balina mu bifuba byabwe babiri nammwe abagenzeyo temuli nabo siraba nsonga lwaki nyiga nga tebampise naawe ate nze nyongera okujjukiza bampita ku mikolo mingi just nnondamu nsosola ate ne bwe nzija ku mukolo gwo nga nkuyambye okujja still I don't eat that's me mwebye mulabanga ebikulu ffe siffe ebikulu ku nze kati nze Dr. Sefuko wompita ku mukolo gwo you make sure that you have my facilitation you have my transport because I'm not going to come by foot you already know I drive myself you have to make sure that you have my upkeep kubanga wembande se emirimu gyange making sure you're going to compensate make sure that you have my little budget you don't just call me for because you're going to call people who are going to eat banamiro if you're looking for people who are going to eat your food better call Namiro okitegeera nange Calvin Kayanja nnoonya omukyala asobola okukwata sente ze za myaka ena ze yakola ku kyeyo n'akwata n'essalale we ku radio station n'azinyanjulamu mu bakadde be kale ne yeeweesa ekitiibwa ku sente ze era bw'amala n'antwala mu nnyumba gye yazimba ku sente z'obulango bwa Empologoma Trust. Omukyalo oyo nange Calvin Kayanja munoonya bw'oba gy'oli ng'onanjagalira mu bwa Super Life siina mulimu siina kyendi siina wenkola ng'onanteekamu ssente n'onnyanjula mu bakadde bo Wendi Calvin ate mundaba ndi kirenzi kito kya brown ekimyula kati mugenda kugamba nina bennyingiridde nze Calvin mbadde njagala kubagamba mirimu giri wabweru nti abawala n'abalenzi ng'oli myaka 21 paka ku myaka 38 babeetaaga mu ggwanga lya Kuwait kola bwakirina basasule mu kitundu ate ba waitress ne ba waiter bafuna miliyoni 2 osasula omaze kufuna visa kubira kuba staff eva Uganda ogenda okole interview ku noti 7 6 7 5 oba noti 7 4 6 7 8 munayo gende wekolerera obulamu bwo oba okolerera omusajja sente zonajje Kuwait nga bastaff bakututte ku kyeyo ojozanjulemu omusajja bw'omala omutwale mu nnyumba
gye wazimba mu Mpologoma Estate mubeera omwo nebbaawo nga wa Super Life ovume bantu sikulinaako buzibu naye nange nnoonya omukyala bw'atyo nze nga Kelvin Kayanjo wa Super Life Brown man kizigo kimpoomera nkeera kuutangalo ne baana mwe muli very desperate abakazi baakuno sajja naakukwana bukwanyi n'ofuuka ekirala n'ogweddalu noyagala okumuweerako mu kkubo noyagala okumuweerako ku bijja by'abajjajjaabo noyagala okumuweerako mu ssabo nga muli very desperate my sisters